Aya, another session. Morris, zilizo nazo tubadde tubalagako tubalazeeko yonna yonna eri kati tuli ku mazzi. Mr. Ivan, tuli ku mazzi. Naye tetugenda baguza nnyanja. Tetugenda baguza nnyanja. Abagala okuzimba essomero, abagala okuzimba beach, abagala okuzimba villas, condos, kugamba buli business tuulawo. Kati tugende otulambuzeeko liyitawa abyagala akola atya biki byonna bina tugende otulambuzeeko naye nga tannaba kutulambuza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutuwagira. Naye engeri gye twasooka obbalaga yaweddewo, so please abadde ayagala awo waweddewo. Kati kasooke tubalage eri. Mr. Ivan, twambuke. Kati wano bwengula wano mba mpita amaato gaga, bwengula wano mba mpita wanawa. No, mpita wa polote eyitawa egwira ddala ku mazzi. Okuva eri waggulu gye tugenda okwambuka paka ku mazzi. Je boundary njibalage bulungi. Boundary eriwa? Yes. Era twagisibako amanja nango gonna gagenda wano. Twagisibako amanja paka waggulu eri ku kayumba kali kalaba. Kayumba ka white. Ka white awo mabweru wako ku miti egyo. Paka kayumba ako kemba sembereza tugenda kutuukayo. Nitambulira okwo bweriti. Neri nerigenda. Paka bola bakubuti buli eri. Okulya obutooka awo. Obuti obuli obutooke. Obuti obuli obutooke buubwo. Netwambuka tugenda kwambuka tubalage eri gye likoma waggulu. Tuli wansi ku nnyanja. Kati netwambuka ennyanja we tuva. Ekomera ddala ku nnyanja kwennyini. Approve ngenda gibaterawo kaawo. Kati katwambuke tulabe eri nga tetunaba kwambuka. Mr. Ivan, liri meka kumeka ettaka lino? Zino yika ziri 10. Nsaba oyogerera awo. Liri meka kumeka? Zino yika ziri 10. Jukira buli yika ebeeramu decimal 10. Yika emu ebeeramu poloti eza 10 ku 10 4. Ebeeramu 10 ku 5 poloti 7. Kati zino ziri yika 10. Ziri yika 10. All right. Tuambuke. Mr. Ivan, obadde ogamba n'ogamba singa oli abafunye plan okugula ettaka lino. Kiki ekisookera ddala ky'oyinza okulowooza kyayinza otteekako ekiyinza okugyayo amangu ssente okusinziira ku environment ya wano? Kuzimbawo condominium village. Kubanga engeri gye likoona ku nnyanja kati wansi awo osobola okukolawo gundi paakingi y'amaato. Omuntu bano abalina amaato gaabwe ab'ebweru gana paakingi awakatako olweggulo n'akola ki? N'avugamu. Oba osobola okukolawo biiki oba woteeri. Ezo bizinesi zikola. Zisobola okuzza amangu ssente wano. Zisobola okuzza amangu ssente. Wano bw'oba oseetinzeewo condominium oba village nga tonawa na kuzizimba ziba zaweddewo dda. Kuba walungi okuba wano ogenda ku Tamaka mita 5. Mita 5 byokka. Kuba wano ogenda ku Tamaka wa Galuga wano.
Ya kuba wano tuli Garuga Bulega. Garuga Bulega. Ya. Entebbe Road. Okay. Kale katwambuke waggulu tulaba ate waggulu bobeera waggulu view gyofunayo efaananyi tuli ku mayiro 10 is it tuli ku yiika 10 yiika 10 Mr. Ivan bwe manjagalako nze nga saa kugulawo yiika 10 njagalako yiika 2 njagala sente zonna ozaagala wamu nga nayo nyanja ezo ziba za bbeeyi ekitadde ku bbeeyi entono kuba nyingi omuntu buli yakoma ogula ekintu ekingi obeera ne discount. Okay. Kubanga ekkubo lyayo liri wali ova ku ttaka lya vanity lyatunda n'oyingira mu kabira awo katimba kayita ku woteri neje naye ko ziriko nene yongerako ku ddoboozi yeah. Litambula paka ku kikomera kiri ekikomera ekyo kyagamba litambula Lita mabega wa kayumba paka ku nyanja. Alright. Wano tuli Ntebe. Oyinza okutuli anti Ntebe Garuga. Oyinza okwebuuza nti ennyonyi ate zo zinonye eki. Ennyonyi eno buli kadde ziba ziyitayo. So that is it.
Okay. Ayinza okuba ne ssente ze ng'ayagala kuzinvestinga wakati tewaliwo kintu kikola ssente nga real estate. Omuntu mu kifo ky'okudda essente zo ziteeke mu nnyumba nga tezeeyongerako aguzeemu lino ettaka asinga kuba yiika ya wano eri mu miliyoni 805 750 naye nze sijja kulwa mu katale nsazeewo nze engeri gye tugenda mu mazuukira ne ŋŋamba bakirayanti bange ngenda kubasalirako alina ssente nga ziri eyo toyina kyazikolamu zitudde awo osobola okugula wano 2 years yiika ya wano ojja kuba ogitunda kawombi naye essaawa zino sijja kubeera waggulu nnyo oli bw'aba zino emilioni 650 buli emu 650 milioni 650 buli yiika naye essaawa zino valuation ya wano eri mu miliyoni 885 so njagala engeri gye njagala ova mangu mu katale njagala milioni 650 ekyapa kiri kyapa kiri kimu otutuuka okyusa bukyusa kukijja mu manyago kukiteeka mu manya gange Buganda Land Board private mile land alright. Ndowooza ebisingawo bajja kunoonyako ku namba y'essimu gye tutaddeko wano Ivan Properties. Wano yiika ziri 10 yiika 10 buli yiika ya milioni 650 twakola nagundi dda approval jagibalaga nema yatukkiriza okukozesa wansi waliwo so totya nti ate nze bwe naateeka mu ssente zange nema nennemesa ebyo twabimala ebyo byaggwa okay. Mpozi ng'olina akatalekeka kubasiibulako mbagala nnyo era nsaba Mukama abakuume. I'm satisfied with it. Because all of us, we are after getting small. Yeah. If we are chasing it big, we don't get anything.